Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. The Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Kifaayo. Kali wuliriza otuko kuteesa ng'otegedde. Julius. Wandiso. Jebaliko. Kale sabona ja kusema. Oli ku Bit FM ekinta buli ky'omuziki bampise Kadiima namanja ne Kabogoza. Yeso. Wagambye tukubireko. Nsonga ki? Ensonga gye nina. Kali ya girlfriend wange. Girlfriend wo. Girlfriend wange. Bamuyita ani? Bamuyita Promise. Promise kiki? Akali Promise umaze banga. Kabigena mu kusisa. Namazima ganyire mu kule simu yange kajikwata. Promise. Ona kuna sembe o meeting ara ya? Yari birthday. Birthday. Yari birthday ye. Okay. Ina nginde yo. Ina ngabujoka bitubera buki mu mirembe bulungi. Namazima ngo okuvundu. Esimu nga mukunda simu yange tajikwata, bagifula bize, sikinemeza sikiraji WhatsApp tajidada mu wadde ki sikitegeera. Oba ya boyfriend nomulala nge. Wamukola jobo ina ki wamukola? China. Ngobo nogina kupata ya girlfriend wo. And she was happy. Ngobo yari happy. Remember that the following over that party with the weight. Ngampesi mwenendo maybe are kari busy. Yes, okay. Nekuba katajikwata. Actually onakulamba nga mukwesi murakwata. Takwata. Nga ye, okay, nemweza bizi WhatsApp hello bizi demweza can you pick up my calls? Tadamu. Tanzili yenena iya kwa nyiga. Nimoga onakulongo bisemo biri wishe weze yakubi. Julius. Waje? Kati gwagala tukole ki? Ekyenna kadinda kumenya either oba ya chawa nga yafuna boyfriend omulala oba olwo ekinamunyiza ambuli simanyi ndagala ambuli ki ekyamu kyankala. Owega tumukubire. Yene namba ye? Namba ye. Kale tovaako katumukubire tulabe ya ngambe Promise. Promise. Okay, kale. Hello. Promise. Wanji sebo. Jebaliko Promise. Anyo nampita baby. Nawe jebaleko. Sinna kuyita baby ompulidde bubi mukwano. Bampita Kadiima namanya ne Kabogoza oli ku Bit FM ekinta buli ky'omuziki. Buzibu ki? Kakati obuzibu obuliwo. Yes. Julius omanyi. Julius. Julius. Boyfriend wo. Mutegedde. Abadde agamba ki? Kakati Julius atutumye. Tuogereko naawe. Kunsonga ki? Ku nsonga y'okubanga tokyamuka gyali okuva ku birthday yo omusiriikirira nga yeebuuza kiki kye yakola kimanye. Abadde ayagala mukolere ki tamanyi kye yakola? Tamanyi kye yakola era kyova olaba atukubidde twogereko naawe. Nga mwogerako nange ku nsonga ki ya birthday tamanyi kye yakola? Anti takimanyi kyova olaba akubye essimu singa abadde akimanyi era yandikwetondedde direct naye n'amasimu ge togakwata. Nsobola akwata simu yoyo mu siru. Wanji? Agala nakumanya kasasiro. Wali oli nayawo. Ndi naye mukuweeko. Mumpe mpulire ekimuyisiza ku biti ansiruwalirako. Julius. Wanje. Yogerako n'omukyala wuuyo. Kale kadi mankuwulire. Esebo. Newunyiza ebintu yagedde kale mbiwulidde. Ekyenkugambye nti kirabika yakola ki? Promise. Nkuwulira. Nakola ki? Kadi kale okimanyi nze sipati kimanyi kirwanjo oyina n'obusungu. Nakola ki? Sitegeera utali kupata oli musanyufu even kino kiwangamba era kusobola bunyina n'ongamba okay bye nengenda waka but my surprise kati the following time you zikuwa tumanyi nakola Julius ne kusabiti na kwa sababu zoziramu banyonyoleke wakola kiki nakola kiki na nyina kagafu ndikala wala ndina ukagala ndakali yawo ndakakuwana ndo ndaba kiki ndayogala ko nyo sikuwulira kiki nakola kubasida yange mpozi wampa kirabo ki? Nakuwa lugoye. Wampa ki? Lugoye. Walugulanga lwali lwange oba inako wola lujja. Olugoye mama wange yalumba. Ochuya. Lugoye wakunyiza tiwataya kana.
promise kankule kintu kimu promise nakuwa olugoye lwange olwo kyalo kya mama wange nangamba kyalo kino olugoye lwange omuntu gwosinga okwagala kati promise oyagala ndi wensinga okwagala olugoye lwa maama wo bulijjo wampa lugoye lwa maama wo ngekira wama kiranga ntiwenga omuntu gwosinga okwagala kati promise oyagala nkiwaata ali sister wange olugoye lwa maama wo gwe wakwata n'ompa ku ntobo ya mutima gwange promise kirawo nange tiyampa kyekyakunyiiza era nange musajja gwe nga toyina amagezi wabula ate omanyiira mu bakazi bonna bewalaba era bwalabawo okuwanza olugoye lwa maama we yafa nze gweolina okulyabakubanga ndita ku ntobo ya mutima gwange promise amutelingira faki ntobo ya mutima gwe watisobola kungulira lugoye olyokompa olugoye lw'omugenzi koyitira ku bintu ngongongongongolongo okay fine promise bwekibanga kyakunyiiza nkitegedde n'okuva n'okujja mb'oyomba nnyo nkitegedde okay tumwana picking up kandi ekyo olugoye lwange bitwala oba otwala naye saagala kumanya kasasiro nabamuyola nze toddamu nakumanyira ng'ombusimanyi onkubira amasimu simanyi oyitira ku biti saagala kumanya bikukwataku toddamu nakumanyira kale birekange toddamu kunjasamiro siika ebingi toddamu sakumanyira nange toddamu kungalirakogamagezi ku balala tomanyira owulira ngera yakulogoye lwa maama we yafa kasasiro toddamu kunjasamirako ng'omanyira genda ofene maama wo genda webake n'enjoka emagombe kasasiro n'abamuyola ngala kiri wala mumagezi mbwenu owaayi olugoye lwamwa lwa maama wo olugoye lwa maama kituufu maama we yafa kakati mange olugoye lumpa ngekira nangamba oti wange omuntu Julius tubitegedde katukusiibule yagenze dda ssebo yandisigaddeko nemwongera yandisigaddeko embweyo emanyidde nnyo